Bano bebakyala mu disitulikiti Rukiga abeekolamu ekibiina ky'okutereka ensimbi n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya. Enteekateeka eno yawamwamu omutwe omumyuka w'akulira ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewage Corporation Sylvia Mwanaki. Mu kaseera kano enjiri yagibunyisa ku byalo 293 okwetooloola disitulikiti Rukiga. Mu nkola eno abakyala beekunganyamu ssente n'oluvanyuma ne baziwola bannaabwe. Like if you start with 1,000, another person who is able can put in 10,000. Another one can pay 5,000. But this lowest person will also be happy because she's putting in her 10,000. That's what she can manage. But she will benefit because the profit she will also share like any other person. Abakyala batubulidde nga bwe baganyuddwa mu nkola eno. We are okay. We are meeting some ladies. They are getting some profits in their groups. So we are happy. I've managed to put some plans in my family, for example, to improve on my house. Even to buy some lands. Bagamba nti abawozi b'ensimbi bayite money lenders babe babasindiikiriza okwekolamu omulimu olw'amagoba amangi ge babasabanga mu nsimbi ze babawoze. The ladies mainly were lacking, and they used to go to the banks, big circles, Kafuna and whatever, to get some money, and at the end of it all, you would find them in prison because they would not manage to pay back. They normally use a high percent, 20%, 40%. It's difficult for us. Now we are happy. We are using 3%, 2%. Now that percent is cheap. Ssente wa disitulikiti Rukiga ategeezezza ng'abantu bano abawula ensimbi bwe basusse okunyaga abantu mu disitulikiti eno. These money lenders are also not honest. At times they use it as a means of grabbing some people's properties. It is when it is time for maybe payment for interest and profit, rather principal and interest. The money lender decides to do hide and seek games so that the money keeps what accumulating. Asabye abakyala mu bitundu by'eggwanga ebirala nabo kulabira ku bano basobola okwekulaakulanya. If you are able to start something like this, do it in your areas because we are not all equal. Ebitundu bingi ba money lenders batutte ebintu by'abantu mu ngeri y'amankwetu olw'okubawula ssente ku magoba agasukkiridde agabalemerera okusasula. Olw'embeera ng'eno, gavumenti yawalirizibwa okuyisa etteeka ku ba money lenders ng'omuntu okukola ensimbi olina okuba ne layisinsi ekukkiriza ate ku magoba agatasukka ebitundu 2 ku buli 100.